David Lutalo ebintu bye wayogera byali tebyetaagisa na kigamba. Bovayo n'ogamba mbu you are not a politician, ani abadde akikubuuzizza? David Lutalo, your statement confused the people because you're a bad communicator. Abayimbi muyina ekizibu kimu kye mbagamba. Mwogera nnyo ebintu ebitasaanira. Ekisooka David Lutalo audience gye walimu yali nfu. Bali bazze basasudde bakuba omuziki otandika kweyogeza Byakusiru. Buli wayogera ku byobufuzi n'ogamba toli mu byabufuzi oba oli munnabyabufuzi kuba oba obyogeddeko. The moment you say I'm not something, you are that thing because you have talked about it. Junior leero bwe nnyenda mu basiraamu ekibuli. Nekwata omuzindalo ne bagamba nze basiraamu mwe munda bandi mu katuliki. Ekisooka manchi ogeredde wakyamu. Ekyokubiri everybody knows ndi mu katuliki. Why do I talk about it? Kati David Lutalo bwavona gamba I'm not a politician. He is a politician already because he has talked about it. Don't talk about something you are not. Ekyokubiri ekyo ina kyogera ng'okola clarity. You are clarifying about something. Teri yagamba David Lutalo nti munnabyabufuzi. Taliyo kubanga teriyo petition yajja Uganda bagala Lutalo weesimbewo. So teweewaayira. Naffe tetukwagala mu byabufuzi. So David Lutalo, don't waste time telling us, even us we don't want you. Tubadde tukimanyi oli muyimbi. David Lutalo, naffe tetukwagala yo. So teweewaayira. David Lutalo weewaayiriza actually. Bye wayogedde bituufu olina right okubyogera. Naye byabadde tebisaana. Okay, byabadde tebijjirawo. Oseged, I'm not a politician. Then you are because you have talked about it. Ebiseera bisiga bayimbi musirikeko. Mbalaba nnyo mukola ensobi abantu bazze kucakala otandika babulira biboozi bye Byakusiru. People have paid money. They want music. If you're not a politician, then don't talk about politics. Everybody knows you are not. So talk about clarity. Out of nowhere. Kakati bogati abakulembeze abayawula mu bantu. Notaboogera. Ekyo nakyo kizibu kirala David Lutalo. Don't make statements zibayita to whom it may concern. David Lutalo bogati is a sagala bakulembeze bayawula mu bantu. Then give us the names. Naye buli wayogera ku kigambo bukulembeze abanaddiini bakulembeze. Bakalicho leaders bakulembeze. So okola statements bwezityo. Nogati nze saagala n'abali mu government bakulembeze kati abadde ogamba baani. David Lutalo, next time if you're communicating to people, clarify. Singa wageze saagala bakulembeze bayawula mu bantu n'otuwa amannya kyandibadde kirungi. Naye kati buli omu owuninze. Wabadde otegeeza bakulembeze bali mu gavumenti. Okwayawula mu bantu kuli everywhere. Ne majje mulimu okuyawula mu bantu. Ne mu universities mulimu okuyawula mu bantu. Ne mu ddiini mwennyini mulimu okuyawula mu bantu. So what were you saying, Lutalo? So bojjanga mu bantu okukola communication. Abasoma communication. Never make statements ezitali clear. Osegera Lutalo. Waddamu okwogera ku kigambo bakulembeze. Even give us the names. Kijja kutuyambako. Nenga byewayogedde David Lutalo si bibi. Just because oyina byewalese nga tobisengese bulungi. Bovayo notugati ze siri munnabyabufuzi. Then kati ofuuse munnabyabufuzi kubanga okyogeddeko. Wayina okubaawo petition nti David Lutalo waliwo abakwegayirira weesimbewo. Awe wandiviriddeyo. Nogati Abannayuganda muŋŋamba neesimbewo. Naye nze siri munnabyabufuzi. Ekyo kikola sense. Ne wabyogedde from nowhere.
kati abantu bebuuza wabyogedde kuki okay what kye forces okwogera ebyo that's why people are confused Junior bwenvayo nenjogera ebintu abantu bebuuza lwaki Junior yogedde ekintu kino akijje kuki so David Lutalo statements zasigadde nga tezitegeerekese bulungi that's why abantu tebakutegedde bakuvuma next time obanga oyogera make a clarity bwoba oyogera kuba kulembeza yogera amanya gaabwe kigera abantu bategeere n'ekigambo bakulembeze kinene wadogamba bali mu government wabadogamba bakalicho leaders wabadogamba banopo wabadogamba befudisi leadership is big so echabayimbi mukiterezeemu mufune bahandola